nze sikwata kitabo kya Katonda nga nnimba. Nze ndi born again. Tewali nsonga lwaki njagala ave agambye nti nakola naye endagaano we nagendako mukomera nenjogera nekino kigambo. Nagenda ku kooti emati neewala amakomera nga nanimu ebinaavaamu. Ate tewali kyesibakoledde, buli ofiisi ennene njibataddemu. Kati ayogere mission gye baamutumye nga sinnagyogera. Era ndabula abannupu okumwesembereza. N'abalina emisango ejatta abantu bajja e Tanzania nasaabogera nayogera ku bano abankubira essimu ngabba. Nensaba pulezidenti w'eggwanga nafukamira nali mu State House ne Kusasa ne Buchaman ne Bawa Kusasa basobola okubadingala njagala banoonyeeko. Kye nnajjusa gwe mutima omulungi era gwe tugenda okulekera awo okuyamba abantu. Nakabira pulezidenti w'eggwanga seesabira mmotoka, saasaba bugwanama bwa nsimbi, saasaba buganzi. Nensaba pulezidenti ne munnyonnyola lwaki njagala abasonyiwa. Era ne mba mwawulira katogolezi muzeeyi n'azaawula. Naŋŋamba oli mwana wange. Muba nakola omwana omuwala wasaba ekintu bakigaana. Asobola alina bakyogera mu Nyankole. Naŋŋamba naye gwe abeeyimiridde. Wa my daughter era gwe abeeyimiridde. Abo batadde. Yankwasa munnamagye. Sigenda mwogera libiri. Ali mu State House mukyala. Nankwasa ne kapiteeni w'amagye. Awozesa emisango mu kkooti y'amagye. Njagala mugende mumunoonyeeko. Sirina ndagaano gye nakola n'abo baana. Sibalumbangako mu kkomera lyonna. In fact, abaana tebabadde na mu kkomera lyerimu. Era nze samanya kuna makomera gye bali. Mu kuba tabankubira essimu. Nze nateekayo komisoni yange muzeeyi nakkiriza. Muzeeyi bwe yakkiriza, muzeeyi asobola okuwa ekisonyiwo. Naye according to kooti oba ku munamuzi asobola okijaana lwaki nti awa submission ye n'agamba okusinziira ku situation bweti ne bweti era mu bantu bonna Sanya ayitavaayo olw'ebikolwa bye kuba yayagalako okuba omulamuzi mu bulago n'abuuka mu butayimbu. Era nze namulagira nali ntuuse okugendayo kyogamba yezzo ntubalagira mulagire kibamulagira kyakola. Omulamuzi asobola okuwa submission n'agamba omukulembeze w'eggwanga kyonna kikubanga kooti zisemateeka kooti asigala yeetengeredde. Kooti zisigala zeetengeredde njaga ekyo bannayuganda bakimanye nti omukulembeze w'eggwanga asobola okuwa ekisonyiwo naye kooti n'egaana akodingire ku neeyisaayo ebikolwa byo. Era omuwolereza wa gavumenti gyali nabajje genda kukolera amaanyi meja munabagenda mujjeko bitala. Njagala ku bonna babuuza ni gwe namitingako mu kkomera. Nze omulundi gwange ogwasooka nagenda mu kooti y'amagye. Nabeewala nnyo ogenda mu kkomera okwogerako nabeera nga mmanyi bajja kumpaayiza ng'ekisibisibu. Ebyo bibajja balimbika limbika abantu. Nze ndi mukazi mutegeevu amanyi kyenkola. Neebaza Katonda yampa amagezi. Nze sirina kkomera nagenda mujagala ogende ku kkomera essimu z'abakozi bonna babuuze nti fulufiga ajjako mu kkomera nga nze kulaba bano. Nze ku kkomera gye baali nagendayo kulaba Don Nassa gwe mulundi gwange ogwasooka ogendawo. Don Nassa nga ntoba kujjayo Don Nassa. Omuntu gwange gwasooka ogendawo bayitawo Simayisaani Besi bayiki. Nagenda wera nga bamaze kuvaayo. Nga bamaze kuvaayo nagenda wa Nassa. Gwe mulundi gwange gusosola nnyawo nze ngenda mu apa. Ngenda wa Supapa na Sebuufu. Ngenda ku apa. Sigenda eyo bankomera mala. Omulundi gwange mala ngenza wa Alien Skin. Era nga ntoba kujjayo Alien Skin. Njagala obuuza bakosi bonna ngenda kukuba amasimu gabo woko apa wa Simayisaani wabuuze n'ebitabo ebiri genda okufuna mu bitabo nga sayiningako ku kitabo. Babuuze date. So byonna ndi munyiivu. Ekisooka abo abaana nabawa ssente ezange as mingo omwabuzi wa president. Nagenda ku akawunti yange nejjako ssente zange ziri worth millions and millions. Njagala bonna babuuze kubakeeyegana bano media bonna baali. Njagala obuuze bonna mawulire omuku omuzi noonya sakula noonyane nani bano asekayo bonna baaliwo nga bawa ssente. Ezisukka ne mu millions z'abiri. N'abaana abadde Kyagulanyi nabawa ssente nga zange. Lwaki? Nalwanagana okulaba abaana abo bajja bankubira ssimu nti batutadde kiwalibwa akawungeezi. Embaga abo batadde nti ene tetulina transport atujja tetulina ki. Nga bafuna namba kusoti baagirina. Nambaga mu wa bodaboda ali okumpi awo Busira. Njagala mugende mubuuze ku bodaboda Busira. Ngamba ndagire baboda babalete ku supermarket. Bansa ku supermarket. Nali musanyufu. Nsasula baboda ne bayingira supermarket ne bagamba buli omwalo ne kyayagala.
bill yange mulonde buli kimu ezo video muzijukira ne balonda buli kye baagala era bampa bill awaayi abakadde nga bumeka n'ensasula nga ndi musanyufu ne mbatwala ku restaurant nsande yayenzikulu yali ajaluna mubiri ne mbaga buli mwasaba ekyayagala basaba enkoko ne basaba buli kintu ne babiera mu kubirya balwala ne banga baddukanye simanyi baseemu biki bakoze biki ne mbaga bawulwaki enkeera ne banga ntekenda kibaye tekimanyiddeyo mmere abantu bamba advice tebayina bwe batuukira nga omanyi omuntu amaze emyaka ena mukomero besatu obeeko ne banga tetulina gye tudda abala baali b'embaale nga tasobola kugenda mbaale essaawa ezo abala baali balwadde nga bali mu pampa baddukana nabatwala mu malwaliro ne mbagamba musooke mufune hoteri hoteri ya anga teriiko wakusula mwonna mukimanyi ebebe wayinza aluna mubiru njagala ogenda okebere ekyandi mubeinako woosula nabagamba munoonye hotero ne mbakwasa omuvuka mota sky soja kuba naye yava muno namwita ne mugamba tebamanyi muno bakomyewo ngaebintu byakyuka banoonyeze hotero basoze mu mbuli gy'ebbiri basooba ennaku 3 oba 4 ne mbafunira ssente buli omu nabayita bonna nabali abalababogoyina ne nabayita ne mbagakati engeri gye mbadde mudde bakomera sikugaana kuwagira kyowagira era njagala babuuze bulungi ku bonnaani bwe nagamba nti njagala ove mu Bobi Wine njagala ove mu kibiina kino era nabagamba njagala muwagire bwe kyowagira naye mukuume eddembe mubeere balamu gavumenti ekyuke nga muli balamu basenga muli balamu naye abaana babaagala ngenda bakola enteekateeka mugendeko ekyankwasi musome psychological obwongo bwamwe kati ne bizinesi eziribo temuzimanyi bwe munaamala okusoma maybe munaafuna omukisa okusinkana omukulembeze w'eggwanga kubanga amala okusoma wate nomusinkana bwena mumusinkanye mumubuulire biki musobola okukola oba asobola okubayambako kyekyali ekigambo kyange ne mbatwala ne mbawa ssente buli omu n'agenda bwe bagenda bankubiranga essimu buli lunaku oyo sanyagula amasuuti ag'okumukumu buli kaseera ayagala kundaba ne ŋŋamba ye bano nga balina akamanyiro kwatako temufuka bwembo ne mbabulookinga bwe nababulookinga omukulu ankubira ekiwulu aŋŋaba n'abantu mbeetaaga naye ndeterako nga nyino bakulaga kwaliko Segujja kwaliko oyo muganzi oyo dokita kwaliko oyo Sanya ne mbatwala bwe nabatwala babawa misoni yaabwe kati ababuulira misoni entuufu gye bamuwa babawa entambula oyo kye bamutumya akyogere nga sinnakyogere era kyanoonya mu Nuupu akimanyi era ndabula abanuupu mbalabula saagala kwogera byama bakama byange naye kye bamutumye kyaba ayogera nzanje mukama kubanga I'm not a food ate I'm not a simple manyi bwe nnwanira as myself oyo akyasobola ofunisa omukazi obuto oyo asobola okuyima era nebaka mukulu mwegombeko kyo yali mu pampa mwegombeko ki feeling nzijja bwoyo awunya bwati nzita feeling nzijjewa kati njagala ayogere mangu mission gye bamuwadde nga sinajogera kuba nze nabatwala ekirungi ewa boss kye bamutumye mu Nuupu akimanyi kyabaakola nzandike anonye Luwenda wayingirire watukuze tebamutumye nzanveeko otherwise nja byogera ekyokubiri manye okulwana as myself kanso wange wuyo atuuse ngenda kuteekayo emisango kati njagala ndage ebbaluwa z'abalala njagala ndage wenjagala omwebakirako nze nina abaana bakulu bali ku social media balaba oyo nonsense waabwe nze nakowa nonsense nakyuzinga peace nina omusajja wange omusajja wavunanyizibwa Dr. Mulamba tasobola gumiikiriza oyo nonsense kumulaba nerateekayo keesi yange tuwere nembe mateeka yerabira kintu kimu nti oyo convict ate njagala mbajjukize nti pulezidenti w'eggwanga yavuddeyo n'agamba nti ennaku z'omwezi ga 3 yalagidde omuntu yenna abaddeko mu makomera alaba n'emisango tebamuzza mu public kuba yonona public ekyo njagala muntu akijjukira bulungi omuntu ng'obaddeko mukomera emirundi egisukkamu 2-3 muliko emisango no bail kati ntakula ng'okimanyi first of all you were convict togenda fuluma ggwanga lino kola bye bakulagidde okola live full figure sina mission gye nakuwa sikolangako naawe diru yonna oba yonna sina kye nakutuma please give me put a respect on my name nakolanga full citizen nakolanga mwabuzi wa president nakolanga as the mother kuyamba enkwenge mutu wadde emitima egita kyayamba mutu wadde obulumi tuli mu pairi nga mutamanyi fa olunaku tufuna essimu esooka mu 10 nga zakwebala tukyayagala adde mmanya abaana bangi abali ebweru bw'eggwanga babonaabona ng'abantu abayamba tebabasiima essaawa zino bw'oyogera ku mwana okuyambibwa lwomwakulabanga ekyewadda lwomwakulabanga ekyenyaza
kubanga babayamba babayisa bubi kana bano kibakoze sibasubiza ko batwala ba President Museveni sibatwala nga ko President Museveni kana ki yabasubiza bawa siba meeting nga ko mukomera njagala mubuzo Olivia tandibala ko furufiga mukomera njagala mubuzo ba Ssebuja furufiga mulaba ko mukomera njagala obuzo mugaza nti furufiga mulaba ko mukomera simaina je bajja simu yange bagamba bali ya kusoro TV nadamu dio kuyamba omuntu tulina obulumi ku mutima maani nekyembadde mbalowooza kyembasuubiza bagende kyakwanzi basome babatereeza obwongo maybe basobole okusinga n'omukulembeze w'eggwanga maybe abasembeze nga taata babeeko kyabawa ate buli kimu nkirwanyi abo bali ku payroll buli kimu kibakoledde nabatuusa ew'omukulu ensi yonna gwenoonya waggulu awo kasozi abo bali ku payroll n'entambula baazibawa sente nabawazanga simanyi mwezi sente zibafuna naye njagala mubuuza ku mukaza ne Ssebuja era mubadde mubalaba nga beetooloola mu kibiina ekimu nga bamiitinga abakulu baayo ani abakonekitinzeeyo mubalete mulabana nga bamiitinga bakabanda baani ani abakonekitingayo nabatwala gye balina okugenda sente ze nalina obbawa nga nze nina zibawa baali baagala mmala ebbawa bulamu muntu kwateko tebufuka ndo amakwadde entandikwa yogera sente ze namuwa atazogera bantu ameka bava mu makomera bantu ameka bali mu makomera bavunda nga tebalina asobola mulwanirira bameka bava mu makomera oli nga talina nawatandikira wadde waswa n'agenda bugenzi baali baagala mmala ebbawa bulamu sego yerijjako amunonte fruit nina kuteekayo keesi yange kanso wange buyazze Erigon Company nahabwe andi lutalo njagala alaga abantu wendi omulabu totale wenjagala mwe bakavo it's okay I'm going to face the Lord no matter what mbuwe fufiga yagala kunzala munze nsobola kuzala mwoyo osobola muwadde awusigalo abaana bali mu pampa abaana balwadde ennyuma etonnya osobola muwa omwana wo bamuwalawo oba awusigala osobola muwagaleko ki tukoye okutta kaliya zaffe n'amannya gaffe nze njagala nkuwe meja wa kooti abadde mu kooti y'amagye nkuwa omukulu gwe bampasa mu State House obabuuza nabamiitingako mukomera ki ayogere komera nabamiitingamu ayogere endagaano ki gye nakola naye bajogere ndagane bakono buwandiike kale neba yali yakama ajogere bonna babuuze n'abaana abali ewakyagwanya babavuka bonna abaddayo nabamiitinga nemba wasente era nembagamba temuva mukyagulani saagala obeere mu byabufuzi sibagamba nikuwagire muzeeyi oli waddembe oli wandowooza naye okuuma eddembe obe mulamu njagala mubabuuze bonna bakijjambu baani bonna nga bana baddayo muno kakati bino byagamba ebyemmotoka amayumba abijjawa nti byamusuubizibwa ne sente psychological ayina endowooza ensiru abantu bangi bakozesezza bakola ebintu nga balowooza nti psychological ye alowooza nti bamusiba bamusibira nsi namba oba waliwo yamugamba bamusibe abaana bangi bebakozesezza we batyo kyova olaba nnaffe tulina obuzibu omuntu awakulaba nti olwagira gavumenti alowooza nti oli bulungi toba olina sente nyingi sente tukola nko nabale sigala ku Soul TV sawa 10 nanesibera mu restaurant nga mpata amatooke zijula amasanga naye tukola olwokuba ntitwagala okwetobingako tukola olwokuba ntitufuna naye baba tulaba baloza tulina zetuzironda kiringa wola abantu bomubyalo bamanyi abantu ababeera e Kampala balya nkoko na nnyama namatooke era bo balina bakeera ne beera sente bazikuma teri muntu wamukyalo gosobola amatiza mutolina sente nakkiriza kiringa abantu abali ebweru w'eggwanga abali mu diaspora buli muntu ali e Uganda amanyi omuntu ali mu America sente azirina era nomwana mugamba tutolina abantu abasinga baliyo ffe tubaliisa ffe tubasindikira sente in fact Uganda yeyimirizaawo Dubai oba oyagala okukitegera genda ku Dubai airport Uganda eyingiza tani z'emmere zisukka mu 10 olunaku tebalina mmere tebalina ki mpombo zirestaurant zonna zibidde olwalwa Uganda abaana abaliyo balya ku Uganda ojjeko bana skini eziringa ebiyinja ebikuuta ebigere abalala efuti over bana abalinga amayinja gwatewalizaako mu kyalo balya efuti over bifise mu makundi ne batembera nalabako munnabe nga bamukuba olw'emmere efiseewo bino ebikikeni bye baleeta ebifiseewo bamukuba eriiso
bali birefuti over bali naye Uganda yeyimirizaawo ensi zonna abantu abali mu America abali Africa baweereza sente bali okufe olina kubira ng'afanga n'omwana mulwadde ali mu ddwaliro bamukwatiddemu naye ye tayagala kuwulira mazima nti tebakujjanjabira bwereere tayagala kuwulira mazima nti teriyo sente kati tuli omulambo gwa Messi nakati gukyabalemye okuzza miliyoni 35 baziina na temukyawoganako mulinga n'abatamanyi nti gyali basekamate gye bali mu kusonda sente zijja mulambo guzike naye singa waleero nali njagala kirwanako bano basobole bawa sente nengamba abantu bangi betulwanira naye olinalaba ng'omwesibako olinalaba ng'omufunyako bavyuzi oba nti nomusondako sente nze njagala omuntu ajja vidiyo emu nga ngamba nti tusonde sente sisonda sente siri mulevo yakusonda alhamdulillah nebaza Allah sente nazifuna nina sente I'm a rich woman according to my status nze nimu I-like ezeggwanga Uganda ni number 17 I-like I'm 17 you can check I-like ezeggwanga Uganda mwendi oba oyagala oba toyagala sikyali katokole yesonda sente ndi ku TikTok nsonda sente wasobola okusanga ku TikTok noza ntumulevo yemu no siri kind of those people abaliko because of life nga bwesobola okumuvinga it's part of my life netonda uwoleze eyo ojja kundaba ongeraageranye ondabe ku TikTok onsanga eruddawa ogabe tuli mukatokole no I'm a rich woman I have enough money I have money njagala mpe video emu ngamba katusondere kino ngamba zene ku alien skin zasonda sente nakonsa sente zange emiliyoni omuntu yatuwa sente yaliseka ya sini ate yaziteka nsambya twazikwatako bazo abantu bakube kakati ono Sanya n'ababadde balina endowooza nga gy'abadde alina oba wamagezi ki nze omuntu antambala ng'alina obukakafu I'm not a fraud oba owulira ng'onyingira ng'olina obukakafu buno omwaka sizanyirako ddala ate siri mwangu because ngenda kumakinga sure nga mmalawo obulimba busiza obukyayi bungi that's why ondaba nti mbeera ku mazima seekubira egaba geetagira okwogera naye ogaba gakwata kunze ng'ogera so omuntu yenna aliredi okuntambala make sure nga olina obukakafu nze njagala oveeyo gwe olina essanyu ogambe nti najita muno njagala omuntu alina endowooza nga eyasaanya amakinga sure nga njogerako njogerako kikamu nga alina obukakafu this year I'm not a fraud njagala okumalawo kaliya y'okutta status z'abantu balegase z'abantu njagala obajukiza natandika mpola okusiba ba TikTok right now last year basibe ba TikTok abasukka mu 3 oyinza bagomanyiko batono there are many ba TikTokers abali mu makomera abatasuubirwa kuvaayo babatamanyi na kumanya nti oba balirowoozebwako kuvuma abantu uttakalya z'abantu nze ntandika nze sebo nja kujjukirwa nze ntandika omukuudo ate ne making sure nakati I'm going to focus okumalawo kuttakalya z'abantu oyogere ku bujinga ekigambo nveeyo nkuteke kukomera oveeyo tuwa obukakafu abantu bangi babikola ne badduka ne bagenda mu nsi ez'ebweru ne balo ez'ensi tezigaba butuuze at the end of the day era ojja komawo ekyokubiri twatandise n'okukwata bamaama b'abantu families jagenda nkwate mukazi wo era kikakateko okudda nga twetaaga gwe tumukwate tukwate maama wo odde olumirize kakati